buli muntu yenna avayo neŋŋanga aji Rashid Lukwago kako kaweddemu natululidde ono masiikini sorry ngosimbulidde mu giya waliwo akasajjaawo konna kasiiwuka kalinga katawuta supu obwo bwana akakana nkazaala. Okay, abatulaba abalungi, assalamu alaikum wa rahmatullah. Nsinzidde wano mu kibuga ky'e Rwanda okubeera nga ate mbatuusaako ebitambula ku social media. Nsonga ki ze tugenda okwogerako Dono Haji, Dokita Mututumufu, musawo wa byahabo nganze we mundaba naye yagudde mu laavu. Bannange laavu enyuma, laavu ekozesa, laavu evumisa. Oshegera buli muntu yenna avayo neŋŋanga aji Rashid Lukwago. Nze ngamba akako kaweddemu. Eyo basime uje tubagamba nti omuntu ali mu laavu tebamuwabula. Omuntu ali mu laavu muleke ajibeeremu anyumire paka walikowa ye atandike okwerabira ekirungi n'ekibi. Kati sawa zineeno ababuukira aji Rashid Lukwago muri bakyamu. Nze ngamba musooke mwewumuzeeko. Yes, yagambye talina muntu n'omugwate wabula alina omwami omu gwe yamenye nga ye asobola omugamba n'akola ki n'awuliza ate naye n'agamba akola ki akaayanako. Abamu yabavumyevumye. Tulina Sheikh ababeera okwo ne batubuulirira ne bakola ki yabayisizaamu egaali tayagala kola ki kumanya laavu yo byokola. Esobola okukozesa ekintu kyonna gwe kibadde tusubira n'ogamba omuntu ono gwe mbadde nsubiramu kineeno ate yakola kineeno gye bayita laavu. Bw'oba ogudde mu mukwano n'omuntu wo ng'omwagadde nga ddala mutuufu akuyingidde akusensedde ku mutima toyagala amwogerako kibi, toyagala ayingira mu laavu yammwe ate nga kyekituufu. Tayimu webeerawo ey'okwagala yagala n'ey'obukyawe ekole ki ebeerewo. Kati omwami we temumunenya mujja kumbuuza lwaki muwolereza. Naye nali ndabyeko abagudde mu laavu ne bagivaamu nga bakaaba. Nali ndabyeko be bakyaye ne bakaaba. Okitegera nayisibwa bubi nnyo. Kati omwami oyo kyonna kiyaba ne bakyala be tetumanyi tetujja biyingira wabula ye kyonna kyawulira essaawa zino kyakola kyekyo kyakola ki kyayagala mumuleke akole byakola atigise. Pozi yani omukyala Sharon yo yamutumyani Sharon ye Sharon erinnya lye etali lya Busiraamu ye Sharon naye nga ate ayina eri ekisiraamu yakoze eki lye yamuwadde. So nze Haji nkwagaliza bisinga ne mukyalawo ajati oyo gwogenda okutongola. Nkwagaliza bisinga abakubuukira bakuleke. Sawa zineeno tuli mu kye bayita laavu etali yakukaka. Laavu oba nkyogere ntya naye nga kyomanya gwe yenna ali eyawulira Haji ali mu laavu. Temusooka munenya, temusooka mugamba ki mbu yakiisinze mu kisiibo yakoze eki. Kisi bazigana mu kisiibo naye nga nze mbadde nzikola koze ntya naye ate nzikola maze okusiibulukuka naye tezigaanibwa. Tujja kukiteesaako. Mulago ko biringa ku kyaki yakakande wetusangibwa 0704 737 gwena eetazo obuyambi bwonna mu ngeri y'okujjanjaba bedroom affairs. Beera nga ate okuona kweze namba z'essimu subscribinga, likinga, sharinga ate ebintu byeno bigende byeyongereyo like kuba abantu mu maaso buli omu akole ki atutegeere. Mbeere bulungi mweraba.